نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. abami n'abakyala abalungi abatula ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media tubaaniriza episode yaffe ya kusatu kubikwatagana n'empisa omusiraamu butya bw'oteekeddwa okweyisa mu mpisa ensiraamu mu mpisa Allah zakubanja ate empisa ezayigirizibwa owekitiibwa Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama eyayogera ekigambo ekinene n'agamba nti ye Allah yamusindika kujja kubeera ng'asomesa na kujjuza mpisa mu bantu. Sheikh wange Sheikh Uzair nja kusaba otwale kubatula ku timbe gaggadde salaamu insha Allah ta'ala. الحمد لله حمد عبادي الشاكرين الذاكرين ثم أصلي وأسلم على بشير النذير محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد. يقول عز من القائل وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأهلاك. baganda bange bebitiibwa soso kutendeza ku Allah subhanahu wa ta'ala atukoledde ekyengere eky'omuggundu ne tubanga wallahi bukedde ku makyanga oli mbaddu Allah subhanahu wa ta'ala bakomezzaawo omwoyo gwabwe naye ng'alina ensonga lwaki liyabluwana abeere nga atugezesa Allah subhanahu wa ta'ala ayyuna ahsanu amala ani agenda okukyusa mu mirimu gye bangi Allah subhanahu wa ta'ala sheikh wange Sheikh Bilal Allah abakwatiddeyo mu kiro naye n'abeera nga atuzizza Allah subhanahu wa ta'ala tugezeeko kulaba nga minzaani zaffe mu bitabo byaffe tubaako kye twongeramu. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala tumwebalize ekyengera ky'obulamu okuba nti atuzizza nga tuli balamu. Ne tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera ekyokubiri ekyengera ky'obusiraamu. Leero omwana Adamu bukeesa ku makyanga wallahi okyali musiraamu kubanga sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti yumsa rajulu mu'mina buwungeera akawungeezi ng'omusajja mukkiriza nnyo wayumusa kafira bugenda okukya ku makyanga yakaafuwadde dda olw'ensonga ennyingi ennyo n'olw'ebizibu ebingi ennyo abaana Adamu bye bayitamu. Omuntu bamutega akasente kawungeezaawo n'akyusa eddiini n'alabye ekitangaala. Kati Allah subhanahu wa ta'ala okukumira mu kyengera ky'okuba nti oli musiraamu n'amalira mu shiriki. شوف قام الله سبحانه وتعالى إن قلوب بني آدم في أصابعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. emyoyo gy'abaana Adamu Allah subhanahu wa ta'ala giri mu nyweze bbiri azikyusakyusa nga bw'aba yagadde. Kyeyava yasaba sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti Allahumma ya muthabbita alqulub oba ya muqalliba alqulub thabbit qulubana ala ta'atika. N'asaba sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti ayi Allah subhanahu wa ta'ala wennanyini kukyusakyusa mitima gy'abantu tukusaba Allah subhanahu wa ta'ala wonyweze emitima gyaffe ku bukkiriza ne ku bugonvu. Nebikyo Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza olw'ekyengera ky'obusiraamu. Sallallahu alayhi wasallam awulira omusajja mu masigidi ng'asaba ng'agamba nti alhamdulillah ala ni'mati al-islam wa kafa biha min an-ni'ma. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala eyatusiimira ekyengera ky'obusiraamu nga kibuno ebyengera byonna. Nebikyo Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza olw'okubanga akyatulese nga tuli basiraamu. Ekyengera ekyokusatu era ng'abantu bakiyisaako amaaso kyekyengera kya satiri. Allah okubanga akubikiridde Sheikh Bilal okubanga sikumanyi naawe tommanyi kigambo kinene nnyo era Allah subhanahu wa ta'ala lwajjako omuntu manvuuliye wallahi tumudduka byengera ebinene kyengera kinene Allah okussaako kubikirira wallahi Allah n'amalayo lesa muganda wange wenda ne okugundi ku episode gye tukwata n'amulaga kyendi tasobola kusembera wendi. Naye ekyo ffenna gye tuli Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abeere nga atubikirira aleke kubeera nga atufadaha. Tumusaba daima nga tugamba ya sattaru suturna ay Allah gwe omubikirizi tukusaba obeere nga otubikirira. Tuzzeeko okusalira Mustafa sallallahu alayhi wasallam eyafuuka ensonga ffe olwaleero okuba tuli mu maaso gammwe nga tubatuusaako nga tujja ku ye. Ekyo kigambo ky'amaanyi naffe eno mu Afirika ne tufuuka abasiraamu ku lwa ye. Abasajja abataategeera abasajja abaategeera ennyo ne bamanya nnyo lugha al arabiya mu butuufu ekigambo ky'okuyingira obusiraamu kyabakalubiriza nnyo kubanga sallallahu alayhi wasallam yamala emyaka 9 ng'ali ku kigambo kimu kyokka kyagamba abantu qulu la ilaha illa Allah tufluhu. Mugambe la ilaha illa Allah muwone abaddu baafuna ejjana nga tebaasaala
tebakola ki bafiira myaka egyo mwena nga bakkiriza bukkiriza nabwe kitunaffe okubanga twafuna la ilaha illa allah mu butuufu nga tetulwanye nga abalala bwe balwana tusaba allah subhanahu wataala atuyingiza ejjana nga tugisaba ai allah tukusaba obeere nga otuyingiza ejjana sheekhe wange pozi tusobola okuba nga tugenda mu maaso ne mukadde waffe sheekh Uzair gwe tutambula naye ku nsonga y'empisa lwaki twakuleetera omusomo guno okukwatagana n'empisa nti ebisigadde byonna tebijja kukola makulu nga tolina mpisa gambo bibiri nabbi byagamba ebigenda okuyingiza abantu ennyejjana yauma alqiyama taqwa allahu azza wa jal kutya allah ow'ekitiibwa wa husnul khulq na mpisa nnungi mukadde wange mu episode yaffe yayita twali ku nsonga eyali ekwatagana n'enneeyisa butya buteekeddwa okweyisa ng'abantu nga tuli mu maaso g'abakulembeze oba nga tuli mu maaso g'abo betukakasa nti balina be batusinga omuli allah waffe subhanahu wataala nanyini kututonda basahaba bwe balina okweyisa nga nabbi waali n'okweyisa olwaliro ng'ebigambo bya nabbi byogerwa obanga ensonga za nabbi zireeteddwa netunulira bakadde baffe ababiri abatuzaala netugaziyawaawo omuntu yandyeyisizza atya mu maaso g'abakadde be netulira n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo olwali luno sheekhe njagadde ate tuyingireko ewalala amazima gali nti bangi muffe tusiiwuusa empisa era tulemereddwa okukomyawo empisa mu bulamu bwaffe olw'ensonga tetumanyi na nsonga zituleetera kufiirwa mpisa allahu akbar causes ebintu ebivaako ze twandise asbab ezivaako abantu okusiiwuuka empisa mu society mashaallah awo njagala sheekhe otandikire wenyini tutambulira olwaleero apozi baganda bange nga sheekhe wasabe tutandikira awo wenyini nyini ku sura yaffe gye tuliko era essula y'empisa tugenda kulaba olwaleero biki ebisiiwula abantu empisa nga allah subhanahu wataala bwatugamba nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza la yaskharu qaumun min qaumin allah subhanahu wataala atulaze ekisiiwula empisa ekisookera ddala kwe kugiregaŋŋana abantu bakkakkanyiza bannaabwe bajereze bannaabwe ekyo nno kireetera gwoba ojereze okuba nti abuguma buli wonjeregera ekkooti yange eno onkumamu omuliro buli wonjeregera enkofera yange eno onkumamu omuliro buli wonjerega sayidi gye ndiko onkumamu omuliro nabwe kityo allah subhanahu wataala mu bimu byatugaana ebisiiwula abantu empisa kwe kuba nti abantu bajeregaŋŋana tujeregaŋŋana natugamba nti asa anyakunu khayran minhum kiyinza okuba nga omuntu gwojerega gwe golabanga owewansi ate yakusinga tulaba allah subhanahu wataala atugamba nti inna allaha mazima allah subhanahu wataala akhfa 3 fi 3 allah subhanahu wataala yakweka ebintu bisatu mu bisatu allah subhanahu wataala atugamba nti akhfa ridahu fi taatihi allah yakweka okusiima kwe mu kumusinza omuddu buli wabeera nga musinza wa allah allah aba musiimu gyali era aba musanyufu gyali naye tasobola mweyolekera mulage nti gundi nkusiima kitegeeza nti buli anoonya allah okumusiima ayingire mu kugonda ayingire mu kugondera allah subhanahu wataala era getuliko olwaliro essaawa eno allah subhanahu wataala atugamba nti akhfa ekyokubiri akhfa ghadabuhu fi maasiyatihi obusungu bwonna yabujjuza mu kumujeemera allah akutunuliza n'eriisa ekkambwe ng'akulaba weebagala ezzambi naye nga tasobola kutwala ssaawa eyo kubanga tugamba nti walau yuakhidhu llahu nnasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma allah agamba nti abakubanga abantu abakwatira mu nsobi zaabwe nga bali muzikola singa kuno ku nsi tekuli kikola ki ate nga ffenna tusobya kati allah subhanahu wataala buli wakulengera ng'opaakinze gwe omukkiriza wotalina kupaakinga kimunakuwaza kubanga yatugamba allah subhanahu wataala ti watilka hududullah ezo nsalosalo zange oman yataadda hududa llahi fakad dhalama nafsa anazibuka agenda kuba yeyazamanyiza kati allah anakuwala nga akulabe watalina kukulaba kyetwalaba nti taqwa llah okutya allah subhanahu wataala ayaraka llahu haithu amaraka allah kwe kulaba awo we yakulagira okubanga obeera wa anyufukidaka allah nakubulwa haithu nahaka awo we yakuziyiza kati nawe tukiraba nga allah subhanahu wataala atusonguwalira ng'atulabe mu bifo watatusuubira kubeera nga tukolaki nga tubeera ensonga yokusatu allah subhanahu wataala gye yakweka mu bantu nagitukweka inna allaha mazima allah subhanahu wataala akhfa ahbabi fi ibadihi allah yakweka abaagalwa bwe muffe ate ffe mu bantu natugamba nti fala tahkiranna abdan ma tokkakkanyanga muntu yenna
abaddugana n'omulaba ng'ali kagaali ojja kukakanya mukwano gwa Allah omunakuwaze ate nabo bakimanyi singa otabula mukwano gwa gundi oba oluguddewo olwaleero sheekhe tukiraba nga waliwo ennimiro ku byo gye tuwangaalira ngagga nti awo tebanogaawo muyembe ojja kwereetera obuzibu oyo omwana wa gundi tebamunyiiza twalabaalaba dda naye ababikoze ki kyebafunye bakaaba kati nabwe ekityo Allah subhanahu wataala yatugamba tonyooma muntu yenna oyinza okuba gwonyooma oyo ye muddu wa Allah yewaliyi wa Allah gwayagala mukwano gwe nabwe ekityo tulaba muntu kagaali ke nogamba aba n'omutomeza emmoroka munnange miskiini n'omukuba amazzi miskiini ayinza okwogera ekigambo nga kinene ayinza okugamba nti Allah mukoleko ayinza kunakuwalizibwa bunakuwazibwa mukwano gwe kolera kwono nabwe kityo baganda bange Allah gwabasitudde tube Allah akwagalamu kwebaza ate yatugamba nti wanabulukum bisharri wal khairi fitina betusitudde muli mu kigezo nammwe betukyalese wansi muli kigezo eri bano Allah bakoze eki basitudde nabwe kityo baganda bange la yaskharu qaumun min qaumin tetujerega abantu kibinja ky'abantu ku kibinja ekirala atugambe nti asa an yakunu khayran minhum oyinza okubanga bojerega munnange bye babasinga shekhe ensonga gyoyogeddeko wallahi ensonga nkulu era lese emitawaana mingi naam ensonga gyoyogeddeko eyokukakkanya n'okunyomereza wallahi ejjeeko gavumenti nyingi kituufu twalaba wano mukadde waffe tusaba Allah musaasire owe Sudaani wano kunyomereza nsonga ya mugaati kunyoma bali ba mugaati kyolabanga ekyawansi Allah n'agivuunika twalaba mukadde waffe Libya tusaba Allah musaasire Allahu akbar kugamba nti ensonga temuli twalaba mukadde waffe wallahi gundi ezaali awo zonna zabanga mu kunyoma nsonga yadde nga mwalimu external factors ezabaddu abaagala okwonoona ekitundu ekyo naye era ekyasparkinganga ensonga ezo kunyoma omanyiseeka nti abantu abasinga bafiiriddwa emirimu lwa kunyoma bakama baabwe ezimu mu mpisa z'okunyuma bakama baffe kwe kutuuka leeti ku mulimu eyakuwa omulimu aganye kwagala ssaawa 3 ate nga wakkiriza n'oguyingira kati ate tulina n'engundi endala ate nabwo obusiifu bwa mpisa n'okkiriza naye ate mu mulimu gw'omusajja ng'ate akusasula olunaku ate gwe n'okoleramu ebibyo mu budde bumwakanya n'obuyiribiramu kakati ekyo okusibuka kw'empisa kujja kugobya okukakanya mukamaawo awo nno sheekha ate ne mu mbeera endala mulimu abaddu Allah subhanahu wa ta'ala basitudde mu bato baffe nate ffe bakulu baabwe awo nawo tulinamu embeera y'empisa ti Allah omuddo ono gw'abasitudde nayadde ye mutoowo n'olwakino kyasituseemu tomukakkanya ate naawe gwe basituddemu olw'okusooka kuno kwosituse tokkakkanya baabawo ate kuyita baaba kati tulina minzaani wakati awo tituli mu kigezo asituse n'ali wansi tulina kweyisa tutya naye singa wallahi tunyweza obusiraamu muno sheekhe ne Qur'ani Allah nga bwe yagitukwasa twandibadde mu mirembe egitogera Allahu akbar agambye nti wala nisaa'un min nisaa'in n'akabinja akalala wali abadde ku basajja wala nisaa'un min nisaa'in yadde abakyala ku bakyala bannaabwe okugeyaŋŋana manyanga okukakkanyagazigaganyanga ate awo kyasukka omuntu amutunulira okuva ku katambaala n'amanya nti ako kamuhaamu n'atamuwa kitiibwa n'anyumya ebikyala layisi bakatulira ali mu kiyembe n'agamba ajja kundaba kati okukakkanya okwo kimu kukiviirako bannaffe okuba nti munne batukyawa abantu Allah atadde abantu mu masikani nga si nnungi ebifo basulanga si walungi kiraba kati nokkakkanya nti abo bamunkere kati ebigambo bwe bityo si birungi ebyokukkakkanya bannaffe bituleetera omuntu okumukumamu omuliro n'akola ki n'asiiwuka atugambye nti asa an yakuna khayran minhunna bayinza okuba nga abakyala bemujerega abasula enansana wansi mu nkere bayinza okuba nga abasinga muyinza okuba mubasinga mubisulo nga musula muyenga naye nga ate basiraamu bakkiriza nga basula nansana gyogerezi ngabasinga ekitiibwa mu mikwano gya Allah nabwe ekityo ekigambo kuba nti tujeregaŋŋana ne bannaffe kyekimu kituleetera okuba nti tukuma mu bannaffe omuliro tubeere nga tukirekera awo wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakuna khayran minhunna
atugambye nti wala talmizu anfusakum. Ensonga eyokusatu etuleetera okusiiwuuka empisa kwe kujerega bannaffe oba kwe kubeera nga tunyuma bannaffe nga tubayisaamu amaaso n'emimwa. Laba nnoono alowooza akoze kyamaanyi okubeera nga okkakkanya munno naye ng'okozesezza emimwa n'amaaso. Olwaleero abantu just alaza bulaza n'amaaso ge ne bajjawo omuntu atemya butemya ku muntu naliiso ne bakola ki? Alagaza bwezi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala atuganye okubanga tukkakkanya bannaffe nga tukozesa amaaso gaffe n'emimwa gyaffe, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti kullu ulaika kana inda rabbika mas'ula. Ebiyungo byaffe byonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga abitubuuzaako oba bigenda kubeera nga byo kennyini bituwaako obujulizi. Nabwe kityo tubeere nga tukuuma emimwa gyaffe n'amaaso gaffe, tuleke kubeera nga tubikozesa obubonero obukkakkanya bannaffe. Munnammwe agenda ajja mu ddarasa olw'okuba ekikaaya kyayambadde kyalayisi ku kyammwe ne mumuyisaamu amaaso, takitegedde naye mmwe nga mutudde abasatu bakyala bannammwe ne mubeera nga mumukkakkanya olw'ennyambala gy'ayambadde. Naye tekimuyisa bulungi ate naye n'afulumya byaba afulumizza asobole okukauntaringa bino byemwogedde. Empisa ne zibula mu muzikiti ne tuwulira yemmanju mu bakyala nga maloboozi gasituse. Era abaddu wallahi bagamba nti mumanye ekibeera mu bakyala, mumanye ekibeera mu bikateni eyo. Kujeregaŋŋana wallahi nsonga. Agambye ensonga ey'okubiri oba ey'okusatu, wala tanabazu bil alqab. Temweyitayita amannya bannammwe temubayita mannya n'enkineemu ze bataagala. Olwaleero ebintu ebikuma mu muntu najjula kumuyita kinnya kyatali. Allah atugambye nti bisa lismu lfusuku ba'da al-iman. Omusajja ayinza okuba teyali musiraamu nga yina erinnya lye bamuyita Peter n'akyuka n'akomawo n'akyawa erinnya liri. Omusajja ayinza okuba nga ali mutambuze nga muyina erinnya lye mumuyita naye n'atereeza n'akomawo ne mukomyawo biri, kimujja kuwaya n'aba nga asituka, empisa ne zikola ki? Ne zivaawo. Nabwe kityo mu bigambo ebisiiwuusa empisa kwe kuba nti okujeregaŋŋana si nsonga nnungi, n'okuba ntuyita bannaffe amannya agatabasanyusa oba omukumamu bukumi muliro. Ensonga bwe zityo tubeere nga tuziteeka nga tunawangalira mu kitama. Ate bino Allah byatugaana Sheikh. Allah abituganye mu bitundu bingi mu Qur'an. Naye kuba tetuwulira. N'omaliriza ng'ogamba nti gunno talina mpisa naye nga gwe wali ensonga gwafuusa ensonga lwaki talina mpisa enneeyisaayo gwe. Allah yatukola nga tulina ebintu byetukuumira munda mu nga singa abaddu batwala ebbanga nga tebalina bye bakoze bibijjayo tebisobola kuvaayo. Era omuddu asobola okukugamba nti kwekyo kyokoze ogenda kulaba nzaani, kati ngenda kukulagako nzaani, kala zange entuufu zigenda kulabika naye emyaka 2 ebbanga. Naye olw'ensonga gwe gyokoze ati Allah omuyisa erinnya lye ery'omukyalo eryasigala eri wabanga seeka bwate basazeewo okukola katuwerageko ani Allah. Naye nga kivudde ku linnya ly'omuyisi. Allah atugambye nti waman lam yatub fa ulaika humu ddalimun. Abateenenya ku ebyo bitukola bannaffe mu kubajerega. Oyinza okujerega munno nga taliiwo, oyinza omuyisaamu amaaso nga taliiwo, oyinza omuyita amannya ago gaakyawa nga taliiwo. Kati Allah atugambye atulekeddewo chance twenenye ku ebyo bituba tukoze bannaffe. N'agamba nti waman lam yatub, abateenenye ku ebyo bakola bannaabwe mu mbeera bwe ziti fa ulaika humu ddalimun, be abantu ababuze ababulira ddala. Twalaba ekigambo dhulmu wad'u shay'u fi ghairi mahalliha, oba otadde ekintu ekitagenda oba mulyazaamaanya. Akantu akennyini nga tetunnavaawo awo nina akantu ennaku zino ke neetegereza akatuleetedde era embeera okusajjuka. Tubeera nnyo mu mbeera y'okusaaga ne tusuukira empisa mu kusaaga. Olina agamba nti ebyo nabyogedde kubanga twabadde mu kusaaga. Gwe naawe tomanyi kusaaga naye naawe olina entondo. Naye ng'ebigambo by'oyogedde amazima gali nti omuddu bimunyize mu bantu yadde abaddewo muli ba mikwano, naye olina ebintu by'okoonyeeko by'oggyeeyo nga wallahi tebyandisaanye kwogerwako beyond bantu babiri. Kituufu. Ako njagadde okukayisaawo olw'ensonga nti abatula ku lutimbe gaggadde tusiiwuuse nnyo empisa mu kusaaga ne tuleetera baganda baffe okusiiwuuka empisa mu kusaaga. Bw'okimanyi nti olinayo mu gitami ujosisinkana nga bo okusaaga kwabwe n'okubeerawo kwabwe kwakujeregaŋŋana kuvumaŋŋana beeyisamu ebigambo ebitali bituufu. Lwaki muwangala bamulolaga nti ezo embeera zaffe naye nga ffe ng'abasiraamu tetujeregaŋŋana, ezisiza embeera zaffe.
Allah subhanahu wa ta'ala ebyo abituganye. Ensonga endala taata wange atugamba nti ya ayuha alladhina amanu, bino byonna Allah akowola bakkiriza, n'atugamba nti ijtanibu kathiran min adh-dhanni, n'ebimu ebireeta okusiiwuka empisa ekirala kwe kulowolereza omuntu kyatali. Olwaliro omuntu alowolereza munne nti yamuloga nga talina bukakafu, n'atema ebitooke bye, mpisa zigenze, naye nga kwabadde kulowolereza. N'owulira nti bakogeddeko ekigambo n'ogamba nti alina kubahuzayiru, nojja n'otuusa ku mwana wange obulabe, naye nga kyabadde kigambo kirowolereze. Nawe n'omukubako ogugamba bwe guti, oba onookuba ogugamba bwe guti, naye nga walowoozezza bulowooza. Olabye omuntu alina waafuluma n'olowooza ekigambo ekinene. Abantu mu woteeri bakoleramu ne zimiitingi, kale mwadda mu miitingi z'embaga ezabiki, naye lwakuba omulabye afuluma mu woteeri bwoti noga amaze ne bahaji bakyakola ebyo. Ofunye endowooza etali ntuufu. Omusajja mubuuze obadde okola kikale oba yagadde ddala okumanya kyabadde akola. Miitingi tizadda mu woteeri. Ate nga seka eddiini esinga okubeera ennyembe yagamba nti oyaleka ebitakola ki. Min husni al-islami al-mar'i tarukuhu ma la ya'ni. Omusajja tomulabye mu kikola, tokoze eki kireke bikwatirako wa abikali ziweddewo Qur'ani eweddewo obuze byakola. Atugambye okulowolereza bannaffe, kigambo kinene. Sajja ajja n'akulaba ng'oyambadde sheekhe nga bw'oyambadde, naga sekata ezekanzu z'emaka yali agenze eyo, kati n'akulowolereza ekigambo tamanyi oba wagenda batokola ki. Kati okulowolereza n'atugamba nti bisa ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni, n'agamba nti inna ba'da adh-dhanni ithmu, endowooza ezimu abantu tuzifunamu omusango ate nga munene. Pointi endala sheekhe n'atugamba nti wala tajassasu, tulekerawo okukettagananga. Lwaki munno omulinnya akagere gy'akolera emirimu gye? Kirese tabbu y'amaanyi. Okukettagana kulese tabbu. Ate twajjirwa amasimu. Bw'otunula mu maka, seeka amaka gafudde, empisa ziwuse mu maka lwa masimu. Wagenda ku kampuni n'ogamba kuyimbika nnamba ya mukyalawo, naye obusungu ebivudde mu masimu awo, lwaki essimu y'omukazi togirekanga ya mukazi? Nawe omusajja essimu nesigala nga yo. Sheekh awo wavuddewo obuzibu bw'amaanyi, naye nga si buli kintu omuntu kyawegera n'omuntu ku ssimu tekiba kituufu. Abantu abasinga mu bizinensi, kati nga muli mu bizinesi mulimu ezo, abakyala bemukolagana nabo oluusi mu bizinesi mubayita babebi baani, naye nga si bikakafu. Ogezaako okusika ebirowoozo bye n'okusika omulimu. Kati wona atetta essimu y'omukyala baba naaketta essimu yo n'asanga kyati eyo munaabeerawo, era bemusaagiramu awo wonna oba okettereza. Batugambe nti wala tajassasu, temukettagananga. Mu kukettagana okwo mujja okujja ate ebinagobya mu maka ebinaakolesaawo abaana bo, ebinaabatabula nemuvumaŋŋana. Oba kuwesonyiwa bintu bya munno, buli omu mwalitambudde. Kano nno kalinga kamasheekhe wange, omudde omufumbo oba omukyala omufumbo yalituuse ewaka, obutandeetera kulowoolezagana kukulowooleza naawe kulowooleza munno. Obanga ddala tewali bizinesi wakati wa ssaawa 4 na 6, tuve ku layini. Otuuse ewaka ssaawa 5 6 zituyingira 4, essimu sooka yoogireke, oleke kuleeta kulowolereza kuli awo. Kati obeera ku layini okwo ssaawa 8 gwa kiro, olina kyoyagala sheekhe wange, olina kyoyagala. Omuntu ono okuwangaala naye tulina bye tulina okweresa, tutambule. Kati manya nti bwennyingira ewaka kino kankyerese, tambule ne munnange. Kyenfuna mu nsonga zino nti ekitegeeza bwe ndaba nti kino ekintu bwe nkikola kijja kuviirako munnange okusiibuka empisa nze nina kyewale tutambule. Zonna z'osomye Allah kyatugamba, kyewale tutambule. Buli kintu kyonna nkola ng'omanyi nti singa bakikoze ku ggwe kiyinza okukusiiwula empisa, n'okola kyotandikoze tokikola munno, ojja kumusiiwula empisa. Kati nawe kityo waliwo ebintu mu mukwano, okuwangaala naawe okuwangaala nange, olina by'oŋŋumiikirizaamu n'obyeresa ne tutambula. Sheekh Uzairu ali bwati ne bwati, naye awo tutambule. Ate nga ffenna tujjudde. Kati bw'oteeresa, fe abasajja oteeresa ku bakyala baffe tetujja kuwangaala, nabo bwe bateeresa ebimu mu ffe batusangamu tetujja kuwangaala. Omuntu abeerawo nga mukubi, naye ng'obukubi bwe yabukuuma munda muwangadde emyaka ago,
naye nga Allah akusaasidde weewaze ebbanga eryo lyonna okukolayo ekikukubya nojja n'okola ensonga n'oyongerezako ne serimenti egamba ng'akubaani n'akuba ttula kati nawe waliva ka point omuleetedde okusiiwuka empisa njagala tutegeeza abatulaba nti omukyalo ono yava mu lubiriizi lwaffe ffe abasajja. Olubiriizi daiman lwewese era buli omu bw'atunda olubiriizi bwe lugize bwe ruti. Ate ffe ng'abasajja twatondebwa mu ttaka jjajjaffe Adamu lirumira. Kati omukyalo ffe abasajja tulumira aye n'omukyala yeewese. Kati ffenna tulina sayidi zonna zirina okugumiikiriza munne waazo. Ffe tukambira ate bo bali bwe bati. Kati aweetaagawo wakati waffe okubaako bye tweresa. Zempagi ziri ebbiri almawadda warahma zikola ku ebyo bibiri zitambulira ku ebyo bibiri. Kati nabwe ekityo twetunuulire ensonga eyo tubeeko bye tweresa tutambule. Ekitegeeza shekhe nga tetuneeyongerayo ensonga gye nsinza okulaba mu session yaffe eno y'olwaleero nti ekiviirako empisa okusiiwuka mu society oba mu bantu ye neeyisa y'abantu abo abawangala n'abantu kubanga be baviirako bano abasiiwuusa empisa okusiiwuka era n'azitunuulira nti bino bye bibaleetedde okukyankalana. Singa ono abatokesa essimu ya munno tomuketteredde kulaba avaawa waliwo abaddu akulemerako saawa 5-6 n'obuuza omu n'akubuuza ovaawa ondaba n'akaveera nkwataganye n'ebigaati nkwataganye na biki ombuuza nvaawa bino naali bijjeewa n'akiremerako. Mu bakyala abalungi era bye batugamba nti khairu nisa abakyala abasinga obukuba abalungi twalaba nti alwalud be balina omukwano alwadud abazaala. Ate mu poyinti endala abakyala abeegatta ne babbaabwe ku ndowooza zaabwe. Omukyala omulala ye mukyala azzaamu bbaawa amaanyi ebintu biganye n'akumaakuma. Wava munno yansanyusa nnyo mu katabo ke bwe yali agamba ku bimu Allah kweyisa success ye yeri ayina yagamba nti kwe kubeera n'omukyala ewaka atamubuuzangako ovaawa kubanga bwenfuluma bwe nti mba ngenze kunoonyeza mmwe. Kati bw'omubuuza nti ovaawa obanga ogambye nti nafulumye ebibuuzo byonna ebitandika ne o tebyaleetaziwaka nti bagende bakole kasookera ku makya noota omukyala nti genda okola manya nti nga naawe Allah bwe yakuta ogenda okole tobuuza. Olwo ekigambo sijja kireeta ku mpewo naye nga kyansanyusa nnyo. Tuba mu takisi nga tugenda ne tutandika okunywa ekibuuzi kyaffe ekyabavubuka. Omusajja omu n'agamba munne kiki ekiyinza okuviirako okugoba mukyalawo. Oli n'amugamba simanyi ng'akoze bw'ati twayogera bingi ng'agenze mu shiriki ng'akoze eki. Omu kyava agamba nti bwe mmusanga ng'ava mu luugi obanga mmukwatidde mu bwenza nkola ki. Omu kyava agamba munne nti nze y'ensonga tenteesa mukyala nti lwaki abakubanga gye yakasanga nze gyali badde emeka kakati wabweso abakubanga nze gwajja akwatiriza singa nkyaka kati agamba nti wala tajassasu okkettagana tubadde kukettagana kyekikola empisa mu society taata ssebo eyo yezimba society so buli tukanga ku family badu ba Allah mujja tusonyo tero gaziwamu okwo naye amaka fe tugamba nti ye pivot ya society so tujigaziyamu okwo shekhe nga tusemberera okumaliriza leta yensonga bbiri insha Allah atugambye endala ensonga endala agambe nti wala yaghtab ba'dukum ba'dha kwe kubeera ng'omuntu ataageya munne kireetera abantu okusiiwuka empisa. Singa omuntu amanya nti gundi yangeyeza tajja sigala kyekimu. Nabbi Allah n'atugamba okugamba nti ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maita. N'atugamba nti fakarihitumuuhu yawa ekifaananyi ku muntu ageyeza munne ng'omuntu ataalidde munne ng'afudde. Ennyama ya munne ng'akoze eki. Kati tekiba kirungi kwogera ku muntu kigambo kimunakuwaza nga taliiwo kubanga bw'anaakiwulira kijja musiiwula omutima. Ayi Allah n'atuwa ekyo n'agamba nti obanga akoze eki alidde ennyama ye nga mufu. Hadisi y'omubaka sallallahu alayhi wa sallam n'atugamba yabuuza basahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in n'ababuuza nti atadiruna mal muflis omanyi omwavu lunkupe n'anyogera bye yayogera man ya'ti yawma alqiyama wa kad shatama hadha wa akala mali hadha wa zalama hadha byonna nsonga nazikola ki ningagezaako tulaga nti twaliwangadde mu society nga mu butuufu abantu tebakkakkanya bannaabwe ng'abantu bawanda bannaabwe bitiibwa abantu tebageyaŋŋana
abantu tebakettagana. Ebyo nno bituleetera okuba nti olwaleero omuntu asiiwuuka empisa n'omulaba nga zivuddeko naye nga ffe abatabeegendereza. Inshaallah. Mukadde wange Sheikh Huzair, ebigambo by'empisa mu busiraamu tugamba kwogera mpisa tuyinza okusulawo wano kubanga obusiraamu mpisa obusiraamu mpisa ate nga nabbi bwagambye mu bigambo bye nti mazima yatumibwa kubeera nga kujja kujjululiza mpisa nnungi nakusomesa mpisa nnungi. Ensonga eno y'empisa tukyagitambuliza ddala era wano ku Labbaika nga bwe twasalawo tuteekeddwa okutulira ebintu ebikulu ebizimba society n'okubeera nga bisesetula omuntu okumujja ku ddaala erimu okumuzza ku ddaala eriddako. Sheikh, nja kusaba mu kigambo kimu bibiri insha Allah osibule abaami n'abakyala abalungi abatula ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media. Pozi nga tumaliriza nja basibula n'akagambo kajja kuba katono nnyo nti wakati waffe gye tuwangaalira nga tunaayagala okuba nti tutambuligana kubanga ffenna twatondebwa kullu ibn adam khata wa khairul khata at-tawwabin. Ffenna tujja tusobagganangana naye omuntu omusobi omungi yeyeenenyezza. Kino nja kiwa wasiya era nga nnaamira abatulaba nti mu maka gaffe ne mu mpangaala zaffe muwangaaliremu nnyo ekigambo Abawarabu bakiyita maaleshi, ekigambo sorry. Kizza nnyo omutima gw'omuntu ate kimukuma nnyo ne kimukkakkanya. Buli w'osobya omuntu n'okakasa nti nsobezza n'omugamba nti amusori, kigambo kitono nnyo naye ate empiso y'amaanyi mu kutambula kwaffe mu gitama. Nabwe kityo kyemaliriza nga mbagamba nti wonna w'okyamidde n'olaba nga munno tateredde ku sayidiyo mugamba amusori kitono. Ate oyongerezeeko n'ebikulu ebiraga nti weetonze. Ennaku zino solo y'ennaku zino baddu bakanyuga nkanyuge. Muddu kati twakifuula kyakwekwasa eringa fulaga kyeriwevinga mu buli nsonga naye goberezaako ne waluweera abatakiina mu kamwa kaabwe nesore yinteri nga kizitowe ekigambo ekyo olabanga ekitono naye nga teriimu. Omukyala n'atukogamba kale yaliŋŋambyeko sole naye awulira kyayagala yaliŋŋambyeko nti nsonyiwa kanabwe kityo tukiyize nnyo mu maka gaffe ku saidi zonna abaami n'abakyala ona mugambe nti amusore ne ku mirimu mukama wo mugambe nsonyiwa nkereyemu naye nsonyiwa kigambo ekyo kibuna wonna mu kampuni ewaka mukama wange waŋŋambidde nti musonyiwe. Tolabanga kinene ekigambo ekyo sorry okiva mukama w'omuntu namuga nti amusori kanawe ekityo obugambo bwensembezaayo nabwo. Oyo abadde mukadde waffe Sheikh Huzair ng'otambula naye musomo gwaffe ogw'empisa obusiraamu mpisa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yajja kusomesa mpisa. Allah subhanahu wa ta'ala atubanja mpisa. Ffe nga ffe ebikolwa byaffe n'enneeyisa zaffe ze ziviirako ate baganda baffe abatwetolodde okusiibuka empisa. Nze naawe bwe tuneekuuma ne twekuumira ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatulagidde okukola n'okwewala Allah byatuganya okukola, baganda baffe empisa zaabwe tugenda zikuuma era tetujja kubalaba nga basiibuka empisa mu society. Yebadde message y'olwaleero. Tuteeka bamu ensimbi baganda baffe aba Labbaika Travels wali ku Cham Towers, edduuka 221 kizimbe Cham Towers Shopping Mall. Genda waawo Russell Road oberenga ensonga ze za hijja ne umra zikolwako. Hijja etuuse 224 ate nga ne umra yaffe ya Ramadan ennaku 10 ezisooka n'ennaku 15 ezisembayo packages we ziri tuukawo baberenga ate bakukwasaganya mu mbeera eyo. Genda wali ku Nasser Road ekizimbe Printers Arcade omwaliro gwa 2 office number U9 ensonga ze za printing zonna outdoor ne indoor branding ziberenga zikulwako insha Allah ta'ala. Abakyala wali Najera ku kizimbe TNT opposite Starbucks petrol station abonno bakugu mikwatagana n'ekikola ky'omuntu kyewandiise psychotherapy. Genda baberenga ate ensonga zikolebwako. Tubajjukiza nti balina grand opening ennaku z'omwezi nga 24 omwezi guno gwennyini ogwokubiri wali Najera. Genda woberenga ate nzofunawo ne ku services ku lunaku olwo nga tutaddemu kiwera kinene. Genda woberenga ate abakyala abo obafuna ensonga ze bajja zikolako. Ng'omusiraamu ayagala kulabika obulungi nga bw'olaba Sheikh Huzair bw'alabika nga bw'olaba bwe twambala, twakuleetedde edduuka erikola ku nsonga zonna ez'okwambala. Wali ku Arrow Center downtown Labbaika Islamic Fashions. Omukyala, omwami, omwana n'omukadde genda ensonga zo zonna zikoleko ez'okwambala nga omuddu omusiraamu. Abatuwadde abaana ku Ainu Shams Islamic Schools wali ew'obulenzi nammwe tubeebaza. Tukubiriza n'abazadde abatannaleeta abaana nti mwana mutwale ku Ainu Shams Nursery Primary ne Secondary omwana wabeerenga ateekebwa mu mbeera ey'eddiini n'ey'edduniya okubeera nga atambula bulungi akugase fi dduniya wal akhira. Omutesitesi era omwanjuzi abadde Imam Bilal Kitimba Uthman Imam Cham Towers
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.